Wasote mna Uganda zukide ku Bukedde TV. Amanya nze Aloysious Kizito. Leo tuzze na leg workout. Tugenda kukola magulu. Tugenda kuzimba magulu. Nakola lubuto. Ye programu ya lero. Jona, wetegeso zimba magulu. Ali ku TV tambula naffe nga tuyingirawo map. Magulu gagenda kuwoloma. Lubuto lugenda tambula. 5, 4, 3, 2 and 1. Gazia ku magulu katini nnyo. Alternate lunge. Esiranga oliteeka ku maso z'ebisambi ez'omunda. Mbeere ya katawi. 3, 2 and 1. Samba mukati ni 5, 4, 3, 2. Aya 1. Olinya maaso. Toka nnyo tukyabugumya mubiri. And 1. Samba mukati ni 5, 4, 3, 2. Aya tutambuze joint eya hip. Oza bali na bali. Ekifuba kisigala waggulu. Katugenda kyusa tudde munda. Mbeera bweti. Aya tuddeyo wide legs. 3, 2, 1. Side side. Jona ekifuba waggulu. Tutumira ku bantu abaliyo nga gokola amagulu owulira tabu yennyini. Rajabu. Lwaki muyita high tower? Akusingako. Sewo Rajabu high tower omulopi akole ku magulu. Rajabu oba gy'oli gyona omuwulidde. Takiriziganya na magulu go. And 4, 3, 2 and 1. Aya tugende hip. Rajabu yeka. Gobuli gosanga mu gym eyo nga magulu olaba si matuufu kyokanga ekifuba kinene. Aya tuze munda mwogereko. Tuddayo mulundi gumu. 3, 2. Aya twagambye esira ligenda ku maso z'ekisambi ez'omunda. Aya jangu waggulu. Kati sindikako hip munda. And 1. Aya hip ngogenda bali. Damunda. Jona bonyola boti kicho owulira. Uliranga akabina kati masozi zokyamu. Mbeera ya mpola mpola. 3, 2 and 1. Tukwate muka stretch kati ninyo tandike workout ya lero. Deep lunge. Kigere ky'emabega ku bugero obutini. Ebibatu wansi. Okugulu okwadde waggulu. Komawo saa ya kukyusa bigere. Ebibatu wansi tugende waggulu. Aya
tuli wano mbeera ya kabaliga, emikono mabega, ojje wansi. Leta ebibatu munda, kati golola amagulu ago. Aya, kwata kutuzi kati nnyo, tutandike ekintu kino. Jona, squat lunge. Tutandise na combo. Kola squat. Then okola lunge. Tugenda kikola mu mbeera ya mpola mpola. 3, 2, aya. Kati tugende lunge. N'endala. Aha. Ekifuba waggulu. Kyokka buli mulundi gwokka essira liteeke ku magulu go mu mbeera ennungi. Aya. Aha. Lunge. Combination olikika etya? Ku seti esooka. Go. Neera. Seti esembayo. Go. Aya. Dukamu kati ni 5, 4, 3, 2 and 1. Jangu wansi. Tugenda gata olubuto n'akabina mu exercise yemu. Genda kujja bwoti otwale ekigere waggulu, okomewo otwale ekigere waggulu emirundi 8. 3, 2, twende okugulu okwa ddyo and up. 2, buli lwotwala waggulu ng'onyiga akabina Jona olina okuwulira nga bakubye empiso. Kiri kitya? Aya, kyusa. Aya, 3, 2 and up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 katojja nnyo singa tambuza kugulu. Aha. Esembayo ekigere nga tekijja waggulu. Ante. Jona, jangu wansi. Tugenda kola low plank. Ani twagaye magulu na lubuto. Seconds 3 nga tuli wano bwe tuti. Akabina tight ngoli gwe bakuba kibooko. Nosigala ngosa. Omugaso omulago gy'okufuna mu low plank ejja kuyamba okuzimba omugongo nga gw'amaanyi. Ere mulamu obeere waddala. Jona kiri kitya? Laba otemereza eriiso. Seconds 10. Aya, tuddeyo squat lunge emirundi 10. Nkulabe nga tuli mu plank ng'eriiso likola liti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, lunge 9. Jona kiri kitya? Ayitawa omwogeredde ssebo. Change side. 2 up. 3 up. 4 5
6 yona kiri kitya tugende mu low plank. Ai olubuto tabu, akabina tabu, amagulu tabu. Siba olubuto bulungi, kabina munda. Jono badde ki? Aya, kwata ku mazzi kati. Obadde nga ali mu kumira empeke ya chloroquine. Kakati tugenda kola lunge, forward lunge nga tusindika emikono waggulu, egenda kubeera bwete. Zigenda kubeera